Alright, bantu bange amanya bampita yekolera ngera bulijjo mugamba mutya abaana ba maama n'olunaku olwaleero nzize tunyumyemu ngera olunaku olwaleero tugenda kunyumya ku nsonga ziringa 2-3. Ensonga esooka ya munnayuganda omusituzi ow'obuzito gwe bayita Julius Ssekitoleko eyakwatiddwa e Japan mu Tokyo ng'adduse ku ttiimu y'eggwanga ya Olympics anaakomezebwawo bubi nnyo ate ne bamusibira ku poliisi ya Jinja Road. Ensonga endala gye tugenda ndowooza okwogerako eya mwana mulenzi Fefe Busi yakoze oluyimba lwe yatuumye olugendo olw'eggulu. Amanya bampita yeekolera, ndowooza tutandikire wano. Julius Ssekitoleko bwe yagenda e Japan yadduka ku nkambi y'eggwanga n'agenda atandika obulamu, n'agenda atandika okukuba ekyeyo. Wabula gavumenti ya kuno yakola bukubirire nnyo okukontaktinga gavumenti yeeri ne bamunoonya era ne bamukomyawo ate era ne bamusuza ku poliisi ya Jinja Road. Nze nno mwana attu naaligambye nti Julius kye yakola tekyali kirungi yadde n'akatono, naye bw'olabanga emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. Bw'olabanga emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. Julius ng'ava mu Uganda okugenda okukiikirira eggwanga lye oba ensi ye e Tokyo mu Japan, yaleka amabanja, yaleka omukyala talina kyakulya, yaleka akazigo mwasula bamubanja, yaleka omukyala nakawere nga ne ssente z'amata teziriiwo. Teweerabira first lady ye minisita w'ebyomizannyo. Naye abaana bano bwe babanga bagenda okukiikirira ensi yaabwe musooke mubatereeze, mubatebenkeze ng'emitima, balekenga eka gye bava buli kimu kiri malembo. Siyinza tutuuka nange Tokyo mu Japan ewali ku mirimu egisasula obulungi ng'ensi yange olwedde njirese na ku lockdown tetukola, yo tebakola mu nsi yange, ate nga nze ndeseeyo n'amabanja onnyumiza eby'eggwanga. Nze eggwanga sirikulembeza kubanga nayo lyatukyawadda. Eno Uganda bw'eba maka, eno Uganda bw'eba maka ga kitaffe, omukazi afumbamu muka kitaffe tatuwadde mirembe yadde n'akatono, era ffenna tujja kugidduka. Amaka ga kitaffe tujja gadduka paka muka kitaffe either lwanaanoba oba lwanaafa. Tuyina akakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga. Abo abaana bwe baba bagenda okutambula okukiikirira Uganda oba ensi yaabwe, kakike muteeka mu nsawo zaabwe oba ku akawunti yaabwe. Buli munnabyamizannyo alina license, alina okusasulwanga ssente buli mwezi. Mmwe abaana bano be mutwala okukiikirira ng'eggwanga mubawadde kaki? Kyewunyisa gavumenti yange tefaayo nnyo ng'ogenda okukiikirira ensi yo, era teyagala na kumanya tambula makubo gongogenda. Wabula bw'obaako ne koowanguddeyo be basooka ku airport okukuleetera bendera ya Uganda nga bakwaniriza, era oluvaawo nga bakuyita mu State House nti omukulu akuyita mwekubyeko naye ekifaananyi akuweyo n'emmotoka empya kaveera. Mu bufunze bano baagala nnyo kungula ensigo gye bataasiga oba gye bataafukirira nga yeekuzizza yekka. Bano bakungula nnyo bakyemeza. Eno gavumenti ya Museveni ekungula nnyo bakyemeza. Yo kasita oba nga weesiga wekka teyakusiga n'ovaayo n'okomawo n'ebimera byo, nga weekugamba ajjangu nkukungule, ng'olwoba ekubya naye ebifaananyi, ng'olwoba kukola biki, naye nga we wali ogenda watoba wekka ng'omuntu. On top of that basobolera ddala bulungi okuwa abantu bano simanya nga ba Miss Uganda ssente abagenda okukiikirira bannayuganda mu Miss Uganda, simanya Big Brother, naye nga bano bannabyamizannyo tebalina kye babakoledde. Babalinda madda alina kawangudde n'amuyita mu State House beekubyeko naye ebifaananyi. Okusiba mwana mulenzi oyo ani Julius Ssekitoleko atuuka okusula ku poliisi ya Jinja Road ng'omubbi w'akasimu. Kyewunyisa olwaleero minisita yabbeza Global Fund, minisita wa security ye yabbeza Global Fund, bamita Jim Owens. Ye bwe yabba tebaamusiba na musiba, baamwongedde na bukulu ate bwakukuuma butebenkevu mu ggwanga. Okulembera otya obutebenkevu mu ggwanga gwe Ssaababbi?
mpozi nga mukozeseza kano kakodyo nti omubbi w'enva ewaka gwe bazikuumya nti ngenze naye yeekolera gwe abakuuma enva kuba bakimanyi gwe asinga ozibba. Omubbi w'enva bamukwasizza enva azikuume ye tebaamusiba gimuwezi bamwongedde buvunaanyizibwa wabula omwana eyagenza okukiikirira Uganda wabula ng'alese eno kiri bubi bamukutte ne bamusiba mbuyabuze. Fe Uganda tekyatiri ku mutima mbagambi gano bwe gaba maka muka kitaffe yalimu nyaffe yafa muka kitaffe yalimu tuliddemu okwagala Uganda muka kitaffe either amaze kufa oba amaze kunoba era y'ensonga lwaki abamu ku ffe tebakyakuba luyimba lwa ggwanga ne tusituka tusigalawo we tutudde. Uganda bwe batempadde kitiibwa nze mwagala nje kiwentya abankulembera baba tebawa kitiibwa semateeka tebawa ddembe lyange kitiibwa then ate nze mwagala ensi yange njiwentya ekitiibwa nga bakubya oluyimba lw'eggwanga mbo nsituke ze bakuba oluyimba lw'eggwanga sikyasituka paka nga muka kitaffe avudde mu nju ya kitaffe. Ekisinga okunnuma abatukulembera si bannabitone kyova olaba tebafaayo nnyo ku bitone era bannange Uganda enegenda kubeera nsi eyeeyagaza nga Bobi Wine atudde ntebe awo yakulembera ye president kubanga munnakitone ebitonde bigenda kulaakulana nnyo ng'omusajja oyo yali entebe yafuga akitegeero bakyengeza kukulaga naye bano si bannabitone. Museveni talinaamu yadde skills ezizannya dduulu tasobola yadde okuzannya dduulu kyova olaba nga yeekolaakola ebintu ebiraga nti yeekubya ebitone teyeefiirayo kuba tamanyi yadde okubuuka sonko tamanyi yadde okubuuka omuguwa tamanyi yadde okuzannya oba ngambe kinyakula tamanyi yadde okuzannya dduulu talinaamu kitone kyonna ekitone Museveni kyalina kyakubeera nakyemalira mu Uganda. Twogere ku Fefe Busi. Fefe Busi olugendo lw'eggulu muganda wange oluyimba lulungi wayanise abasajja obuziina bwabwe naye nina ekibuuzo Fefe okimanyi nti engabana yeeyagaanye n'olyoka ojja otubuulireko ku byava eggulu. Fefe bwe wali ogenda eggulu munnayuganda kigwe wategeezaako nti bannaye kati tugenda ggulu kitegeeza wali osuubirayo kingi bw'otaakisanzeeyo miliyoni ng'ababbye ng'era bwe nabagamba nojja okola olugendo lw'eggulu otumanyisa obuzibu obuliyo naye nga senga bakuwadde miliyoni zo 210 senga kiri mulembo mwe eva mulwanira mbuto zammwe bwe mutakuta lwe mumanya nti bannayuganda bulijjo basiiba enjala. Landiroodi bwakubanja lwomanya nti bulijjo bannayuganda landiroodi ababanja. Kakati olugendo lw'eggulu wali lutegeezezzaako nga temunnagenda singa wali otwagala nnyo lwaki otunyumiza olugendo lw'eggulu nga mumaze kuvaayo ng'engabana esoose kugaana. Wamma olunaku olwaleero mazaalibwa g'omukulu Principal Job Kafeero Manyi Ganjegere the Golden Boy of Africa singa abadde mulamu leero yali badde aweza emyaka 51 egy'obukulu. Kafeero yafa mu 2007 ku myaka 37 ndowooza kati gy'emyaka nga 14 egyakayita ne teweerabira nga Paulo Kafeero ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1970 wali Masaba mu Nkokonjeru mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe mu disitulikiti y'e Mukono. Happy birthday Principal Job Kafeero Manyi Ganjegere, ffe tukyakujjukira tukyakwagala wasomesa eggwanga wali ow'emyoyo oba osanga singa obadde okyaliwo mwene embeera mu kino kisisitemu mwe tutambulira obadde ojja tukubirawo oluyimba. Amannya bampita yeekolera. Mpozi mbadde nsaba bantu bange mwenna musubscribinge ku ka YouTube channel kaffe kali mu mannya ga yeekolera official. Amannya ago golaba agali mu bunyukuta obweru oba otayipingamu wali ku YouTube subscribingeko muganda wange byansi byakuleka.